tukusaba naawe totuvaamu kubanga era state ejagezaako okuteekako akazito bwe tukubira akasimu ne tugamba maama twagala kukulabako tujje tukulabeko tusigale in touch naawe emirimu egimu Honorable Segirinya gy'abadde akola egibadde kikyagenda mu maaso tukyagenda mu maaso naffe kyonna kyonna kitusobola okukola tulabe ng'egyo emirimu gigenda mu maaso gitambula mu maaso. Mwebale nnyo ebyo ebigambo byange. Ngenda kwaniriza mukadde waffe akiikiridde obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Noah Kiyimba ajje ayogereko eri abakungubazi. Neyanziza nnyo Ssebo Secretary General maama wa mukwano gwaffe Segirinya awamu n'abaana n'ab'ennyumba, Ssebo President wa National Unity Platform awamu ne bannakibiina mwenna. Erinnya lyange nze Kiyimba Noah, Minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa Kabinenti, olukiiko, abagenyi n'ensonga z'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro, era nga ntumiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ate mu Nabuddu nga Segirinya bw'abadde okubatuusaako obubaka obw'okusaasira. Segirinya agendedde ku myaka mimpi. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka omulembe Omutebi yagukwasa abavubuka mu mwaka gwa 2002 bwe tufiirwa omuvubuka Segirinya ku myaka egyo ng'eggwanga tuba tufiiriddwa nnyo. Segirinya obulamu bwe newankubadde bubadde bumpi ne bulimu ebintu bingi nnyo bye tuyiga mu bulamu bwe. Obumalirivu tunuulira Segirinya gy'ava eno e Buddu e Kaddugala naye najja n'asooka buli kaseera ng'owulira eddoboozi ly'ekyebando, kitegeeza ali ku muntu owaki owa wansi. N'afuuka Mr. Update okuwa ki ekigenda mu maaso mu kiseera ekyo. N'olwekyo nga Obwakabaka tuli wamu nammwe olwa enjega eno eyatuguddeko eya Segirinya okutuvaako. Bingi byogeddwa era bingi ebimanyiddwa, naye katusabe Mukama Katonda mu kiseera kino ffenna atusibe ekimyu. Maama President nawulidde ebigambo bye nti teri President wa National Unity Platform ng'ayogera teri ayinza kuzzaawo mwana oyo mu maaso go ne bwe tunaayogera ebigambo bitya, naye tusaba Mukama Katonda akugumye ffenna atuyise mu kiseera kino ekizibu. Nga Bannabuddu tufiiriddwa nnyo, mwana okuva e Buddu n'atuuka e Kyaddondo n'abeera ow'ensonga. Bannabuddu tufiiriddwa nnyo, gutusinze nnyo, gutusingidde ddala. Ayi Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi ne tusumagira Walumbe n'atunyakulako Segirinya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo Ssebo Oweekitiibwa Noah Kiyimba okuwa obubaka obwo. Waliwo abakulembeze abalala bembadde nsaba mu ddakiika ntono mbanjule. Honorable Aisha Kabanda, Deputy Secretary General, bajja kudamba mwanjule mu biseera by'ababaka ba Parliament. Comrade waffe Dr. Kanabi Moses ye Organizing Secretary waffe. Ndabye Honorable Flavia Kalule n'abagabe oyo nga yakulembera abakyala mu National Unity Platform. Yes, Comrade Zahara Luyirika oyo ye Speaker wa KCCA. N'ebigambo ebyo basewo ne banyabo muzikirize mpite Leader of Opposition Comrade Honorable Joel Senyonyi nga bwe mmanyi Honorable Segirinya abadde mbaka wa Parliament aje ayogereko gye muli. Ssebo President, First Lady, Deputy President, Eastern Region, Secretary General, abakulembeze ffenna ku mitendera egy'enjawulo, ababaka ba Parliament, local government leaders,
Nyabo Honorable Florence Namayanja Katukyaza, Sebo w'ekitiibwa Noah Kiyimba akiikiridde Obwakabaka bwa Buganda, family ya munnaffe Honorable Segirinya, bafuutu soja, basebo ne banyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Omukama mulungi era obudde bwonna weewaawo. Ntandise bwentyo kubanga Omukama asigala mulungi. Ebibuuzo tulina bingi, answers zo tukyalina ntono. Naye twesiga Omukama. Njagala kwebaza namungi w'omuntu ali wano. Bangi muli eyo mu nnimiro, bangi muli miti tubalengera. Muze okuwa Honorable Segirinya ekitiibwa nga tumusiibula. Bannange mwebalire ddala. Kino kye kitiibwa Honorable Segirinya n'ekye yali agadde. Juzi twabadde mu Parliament nga tusiibula mubaka munnaffe Prime Minister ne banne ne beesamba okujja mu Parliament okwerekera Segirinya kubanga bamanyi bye bamutuusaako ebimuleese ku level gy'eri ku kati wano wetuli. Naye ate bannaffe abo ne bakwatagana n'abeeyita bannaffe nti bo kaakati baagala kuwerekera Honorable Segirinya mu kitiibwa eky'amaanyi. Ekitiibwa ekyo lwaki bakimummanga mulamu? Omuntu oyagala kumulaga ekitiibwa kimulagenga mulamu. Bamuyisa bubi ne bamutulugunya ne bamusiba bamumye ebbeero ne baddamu ne bamuwamba nga bamuwadde ebbeero n'akaba bannaye ndi mulwadde mundeke ne bamuzzaayo. Kaakati abo abamutulugunyanga mulamu bagamba nti bo baagala musiibula n'ekitiibwa. Muswadde nnyo basajja mwe ne bakazi mwe. Ekitiibwa Honorable Segirinya kye yali agadde kye kino, abantu abamwagala okujja okubeerawo nga tumuwerekera. Munnange ekitiibwa si just kaakati mundu gani saluti zino zitenti simanye ez'akabi simanya biki. Ekitiibwa ng'owerekera omuntu abantu abamwagala ne babeerawo ne bagala katuwerekere omuntu waffe. Kye kino ekitiibwa kimulaze Honorable Segirinya. Mwebalire ddala. Honorable Segirinya nga bwe mukimanyi ebizibu bye byatandika nga bamusibye. Bamusiba nti Segirinya yava e Kampala najja eno n'atemaatema abantu. Naye bannange wano ebijambiya byayita mu Masaka region. Abantu bangi baafiirwa abantu baabwe. Nkakasa ne wano abaliwo wano mulimu abamu ku mmwe ng'omanyi owooluganda mukwano gwo eyatemulwa ne bafunayo munnaye Segirinya waabwe katwekwasa ono. Abantu b'e Masaka bakyabanja gavumenti ani yatta abantu baabwe. Ensonga eyo tujja giremerako paka. Kubanga Segirinya ebbanga lyonna lye baamukwata ne tugamba muleete obujulizi nga tebuliiwo. N'abagezaako okujja nti simanya ba witnesses eventually baavayo ne bagamba nti ya munnange ffe twali tumusibako matugambuzi nga batutaddemu ebigambo. Ani yatta abantu ba Masaka? Twagala okumanya kubanga baafuna excuse mbu Segirinya. Ate nga abaali mu lukwe olw'okukwata Honorable Segirinya, of course gavumenti nga yebirimu n'abamu ku bannaffe abagamba nti opposition twabiwulira. Abo abaali mu lukwe olw'okukwata Honorable Segirinya nga gavumenti yebalimu n'abo abeeyita opposition twabitegeera era tubimanyi. Twagala bwenkanya ku bantu abaafiirwa abantu baabwe. Kati abalowooza nti bajja kutta bannamasaka mufuneyo gwe muneekwasa ako tekajja kukola. Tukyabanja obwenkanya ku nsonga eyo. Honorable Segirinya baamuteeka mu kkomera. Balooya naki okulaba nti munnaffe awoleza ebweru.
kakalu ka kkooti ne bagaana. Waliwo omulamuzi omu, kuba abalamuzi bano mulimu abatiitiizi ne mulimu n'abalina obuvumu era nga tubeebaza. Mulamuzi omu alina obuvumu yataseggirinya ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi Victoria, ow'ekitiibwa Victoria Nakintu n'agamba nti Seggirinya embeera gy'alimu mulwadde, ajja kuwuza ng'ava ebweru, n'amuta kakalu ka kkooti. Seggirinya yali afuluma Kigo prison ne bamusalako ne zidrooni ne bamuwamba agasajja agakutte emundu. Abawuliza bu audio bo ne bu video nga Seggirinya alaaja na bannange ndi mulwadde kiki mundeke, I am sick. Tebamuwuliriza ne baddamu ne bamukwata ne bamuzaayo mu nkomyo. Musajja nga mulwadde n'alaajanira omulamuzi omulala bamwogeddeko Lawrence Tweyanze. Bannaye ndi mulwadde. Balooya ne bajjayo ebiwandiiko ebiraga nti Seggirinya yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu ateebwe ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi oyo n'agamba nti wankubadde ebiwandiiko ebyo ababisayiniize baddokita ate aba gavumenti, n'agamba Seggirinya ddayo mu kkomera, saagala biwuliriza ebyo. Seggirinya ne bamuzaayo mu kkomera, embeera ye ne yeeyongera okusajjuka. Kwe kutuuka wano bannaye mukyebuuza ani yasse Seggirinya? Ate abantu abo kati balaga nti kaakati wano ku lasiti bamufaako nnyo, baagala musiibula mu kitiibwa. Bannaye tulekeraawo okubuzaabuza ensi. Maama twagala okusaasira. Mutabani wo abadde muzira nnyo, kyovudde olaba namungi w'omuntu ezze wano okumusiibula. Bakubidde amasimu bangi nga bakutiisatiisa. Bw'otakkirize bo be baagala ogoberere, simanya obuyambi bujja kulekeraawo okuva mu paalamenti okuvaawa. Seggirinya tewali yamukwatirwa kisa nti kakati jangu mu paalamenti. Abantu baamulonda okuyingira paalamenti. Afudde mubaka wa paalamenti. Byonna by'alina okufuna ne famire ye ajja kubifuna. Teri ajja kubatiisatiisa maama nti omutakkirize kino simanya biki, paalamenti tejja kola bweti. Ekyo teeka kubanga abadde mubaka wa paalamenti. Teri alina kubatiisatiisa obaani kuba tubiwulidde amasimu ng'agabakubirwa ku makya kuno. Bw'omutakkirize ffe kye twagala simanya bino tetujja kuddamu, paalamenti tejja kola ki. Eyina okubikola kubanga teeka onaabadde mubaka wa paalamenti. Era taliiyo nti olw'okubanga waliwo bwe yeegayirira n'amukkiriza okujja mu paalamenti. So embeera eyo abalowooza nti bakikoze okuyamba famire, nedda. Sente ezirina okuziika Honorable Seggirinya ng'omubaka wa paalamenti, okusookera ddala zize ng'omubaka wa paalamenti. N'ekirala ziva mu mmwe abantu ba bulijjo kubanga muwa omusolo. So oleme kubeerawo omuntu yenna alowooza nti kaakati babadde bamuyamba. Mumuyamba mutya? Lwaki mwamutulugunyanga mulamu? Ne mujjukira nti kaakati mwagala kulaga nti mumwagala nnyo okumuwa ekitiibwa nga mufu. Maama mutabani wo abadde musajja wa maanyi nnyo, abadde musajja wa mazima. Seggirinya nga bw'afuna akasente ke ng'omubaka, ng'afunako akakere famire, n'aga nti akantoleko n'ez'abalonzi, n'akola ebintu bingi okuyamba abantu be. Seggirinya teyabba ssente za muwa musolo ng'olwokubanga ayagala kuyamba bantu. Seggirinya yali musajja ali simpo nnyo. Emmotoka gy'avuga ya bulijjo, kwegamba nga obulamu bwalimu buli simpo. Naye ate nga wa kitiibwa kubanga yali mubaka wa paalamenti. Tulina abantu abagenda bo ne balowooza nti olw'okubanga alina ekitiibwa kitiirika okuva ku mutwe ne kikkirira paka ku bigere, naye ate nga mubbi. Seggirinya teyali bw'atyo, nga musajja wa kitiibwa naye ate nga si mubbi, ng'akasente kafuna okwo kwajja okuyamba abalonzi be. Naye ensangi zino tulina ababbi. Ate bwe tubagambako nga bagamba nti babba ku lwammwe, mwabasindikayo kubba. Kati lwaki beebuzaabuza nti kaakati emirimu